mwekase mutya abalonde ba Mukama. Ti Mukama nzize nga wendi ebinyenye bingi ebinetolodde bingi tata nzize nga wendi ebinkayanya bingi Mukama nzize gy'oli. Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omulungi yeebazibwe. Good morning, the chosen of God. Haleluya. Amakya amalungi, neebaza Mukama ku lw'amakya amalungi. Ti mwenna mulugezeza bulungi. Mukama yeebale bayisa mu kiro ekisaage, neebaza ekisalire kubanga kitukuumye yatuyisa mu kiro. Suubira ffenna tuli okay and fine. When morning comes, I hope everybody come happy. At morning, no, teri kweraliikirira. Ekitegeera teri kweraliikirira, ate ebigambo bifaanaganye. Engamba kambikyuse mu Luganda. Morning hope leero evudde mu Temiseewo. First Timothy essuula esooka olunyiriro lw'12 okutuuka ku lw'16. Temiseewo ekisooka essuula esooka olunyiriro lw'12 okutuuka ku lw'16. First Timothy chapter 1 verse 12 up to 16. Hallelujah. Tandikira ku lw'12 egambye etya? Mwebaza oyo eyampa amaanyi. Mwebaza oyo eyampa amaanyi. Ye Kristo Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mwebazeeko gano makya malungi olina omutendereza. Si ke kaseera ak'okunakuwala, si ke kaseera ak'okanedda. Mwebaze. Yakwesiga n'akuteeka mu buweereza kubanga yakulowooza ng'oli mwesigwa n'akuteeka mu buweereza. Gw'olowooza bameka baatawadde buweereza? Gw'olowooza bameka abaasoma, abalina amagezi, abalina zikompyuta, balina buli kimu, balina buli ky'omanyi nti kisobola okutuusa eddoboozi ku buli omu, naye era talina buweereza. Haleluya. Naye lwaki gwe teweebaza Mukama? Gwe Aneti, lwaki tokera ku makya ne weebaza Mukama? Olina kaki? Imagine ani akumanyi? Olina chance ey'okwebaza Mukama, okeera ku makya otandika kwekomoma, okeera ku makya otandika kukuba mamiro. Haleluya. Muganda wange weebaze Mukama ng'olina chance ey'okumwebaza, nga yakulonda, nga yakulowooza ng'oli mwesigwa. Gw'olowooza omuntu okwesiga munno kyangu? Mbuuzabuuza, gw'osobola okwesiga munno? Olaba n'omusajja wo gw'osula naye mu buliri oba otya n'okumwesiga, mukazi wo oba ogamba bakati alowooza ki? Wenna amugamba ayinza otambuza olugambo. Naye olaba Mukama akwesiga, oli mu nsi era otambulira mu mubiri. Omubiri guno ogutukema buli kaseera gutulagira buli kimu. Nekukulagira kola kino era n'okikola, nekukulagira sungwala era n'osungwala, nekukulagira yomba n'oyomba, nekukulagira kino n'okola, nekukulagira kati no tumeze ebbeere, tumeze akabina, kati no tandika okwematira ne weematira. Naye Mukama n'akwesiza ekigambo kye, n'akuteeka mu kifo kiri kye yandikoze eky'obuweereza. Haleluya.
nga lwaki teweebaza Mukama Katonda. Tugende ku 13. Olubereberye bwe nali omuvumi era omuyigganya era ow'ekyekyo, naye nasaasirwa kubanga nakolanga simanyi mu butakkiriza. Abooluganda Yesu Kristo yeebaza. Era bannaaye nga tonabategeera, okimanyi nti Katonda asaasira oyo atanabategeera, atanabategeera. Era Katonda takozesa bagezigezi nedda, akozesa basirusiru. Kubanga Bayibuli egamba nti Katonda akwasa abagezigezi enkwe zaabwe n'ayimusa abo babadde oyita abasirusiru. Haleluya. Nze kyobola nange yaneesiza kubanga lubeerera nali musiru, nali muvumi nga sitegeera. Era omuyigganya omumanyi ng'omuntu buli kaseera abeera obstruct. Is it like that? Anti oluzungu olujja mu nsawo, ntambula nalwo mu nsawo, sibeera nnyo nalwo. Kati akapande we kajjako oluzungu nako olugenda bifaanagana kanjagire oluzungu. Haleluya. Nga nalinga kiziyiza nga sikkiriza, ayingira n'afuluma nga sikkiriza, nga ndi wampaka, nga ndi kiremesa, ngera nkugamba gwe eyo togendayo, tojja sobolayo, eyo nno weetaaga abaasoma. Eyo gy'ogenda kukola ki? Kuweereza. Weetaaga bakugu oba wali wakuguka okubuulira, wakuguka kwegamba ng'oli mugezigezi, awo osaanira kukola ekyo. Nekyo gyono kwotadde nga ntibula n'ebitali namu, nga nze musobya naye nga nze ndaga nga atali musobya. Anti ebyekyo wabitegeera ebyekyo. Tugende ku 14. Ekisa kya Mukama waffe nekyeyongera nnyo wamu n'okukkiriza n'okwagala okuli mu Kristo Yesu. Ekisa kya Mukama waffe nekiyingira nnyo wamu n'okukkiriza n'okwagala okuli mu Kristo Yesu. Olabye Mukama we yandaba nga ndi musirusiru, ng'era byenkola sibikola nga nti mmanyi, nabikola mu butakkiriza kubanga nali sitegeera. Mukama era ayimusa abasirusiru, ng'era bwengende mu Nnyo 13, akwasa abagezigezi enkwe zaabwe. Era gwe muganda we gw'olaba oli awo, ebintu obitegeera bulungi, nga gwe tobitegeera bulungi, era ng'ogamba abannaye nze byantabula kuba sibitegeera, oba biki ebigenda mu maaso, Katonda agenda kukozesa. Haleluya. Naye nawe gwakozesa, gwe yeesiga n'akuwa obuweereza, mutendereze. Soma Olunyiriri olw'ekkumi n'ennya otegeere wa gye wava. Amakya gano muganda wange toddayo eyo gye wava, nkusaba busabi, toddayo. Haleluya. Tugende ku 15. Ekigambo ekyesigwa. Ekigambo kyesigwa. Ekigambo kikoze kitya? Kyesigwa. Era ekisaanira okutuukirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi, mu bo
nze wa lubereberye. Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Neebaza Mukama ku lw'ekigambo kino ekyesigwa ekirungi mu nze. Katonda yanneesigisa. Yesu Kristo Mukama waffe yandowooza nga ndi mwesigwa, ate n'ekigambo kino kibeera kyesigwa ne kibeera kyesigwa mu nze. Era kinsaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi, kubanga nange nali mubi, nali siri mulongoofu n'omulundi n'ogumu. Ate nga ndi mubi, ate nga simanyi kyenkola. Okitegeera? Nga simanyi kyenkola kuba nali sibitegeera. Naye Kristo n'ansaasira, n'anneesigisa ekigambo kye, n'anteeka mu buweereza. nga lwaki simwebaza? Muganda wange weebaze. Ekyo ekigambo kye Kristo kye yakuteekamu, ng'era omanyi okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo Mukama waffe, manya nti ekyo ekigambo kye yakuteekamu kyesigwa. Era yakwesigisa obuweereza. Mutendereze, mwebaze. Haleluya. Tumaleyo n'Olw'ekumi n'omukaaga lugende bwe luti. Naye kyenva nsaasirwa Yesu Kristo alyoke alabise mu nze ow'olubereberye okugumiikiriza kwe kwonna, okugumiikiriza kwe kwonna. Kandudde mu Olw'ekumi n'omukaaga. Naye kyenava nsaasirwa Yesu Kristo alyoke alabise mu nze ow'olubereberye okugumiikiriza kwe kwonna, okubeeranga ekyokulabirako eri abo abagenda okumukkiriza olw'obulamu obutaggwaawo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Haleluya. Yakusaasira Yesu Kristo n'alyoka alabisiza mu nze, n'alyoka alabisiza mu ggwe ow'olubereberye. Naddala mazima nga ggwe gwe yalonda, mazima nga ggwe mu famire yamwe gwasooka olokoka, mazima mu nnyumba ya kitaawo ne mama wo gwe yasooka okumukkiriza, amazima gennyini mu kika kyammwe kyonna kuva ku bajjajjammwe oli muzzukulu wa kusatu, naye nga gwe yasooka omukkiriza n'akwesigisa ekigambo kye, ng'era akimanyi. Ojja beeranga ekyokulabirako eri abo abagenda okumukkiriza. Oba oli kyakulabirako ku kyalo kyonna, ogenda beera kyakulabirako. Mu bantu b'otuulamu ogenda beera kyakulabirako. Naye akwesigisizza ekigambo kye, obaze bibala ki? Bambi naawe omwesigisiza, obwesiga obutuukiriza. Ogumiikiriza, kubanga okugumiikiriza kwe kwonna yakukuteekamu obeera ekyokulabirako eri abo abagenda okumukkiriza olw'obulamu obutaggwaawo. Omanyi ffe ate kasita olokoka obeera kyakulabirako eri abalala. Mulala abe teyeetaaga nnyo. Oyinza okgenda n'obuulira omuntu enjiri n'akugamba nze ne Bayibuli enjiri naye ino nina ey'Oluganda n'ey'Oluzungu. Naye bye Yesu Kristo sibitegeera. Ayagala okumanya n'okutegeera Katonda amwesigisa ekigambo. N'omubula ekigambo kitonono nnyo ne kimuyimusa. Era atamanyi mu butakkiriza Katonda amuyimusa. Obadde okimanyi ekyo?
omukama omulungi yeebazibwe. Mukama akwesizza ekigambo kye leero ku makya. Mukama yakwesizza ekigambo kye jjo. Mukama yakwesizza ekigambo kye luli. Naye kakati gwe ddala otambula bulungi. Naawe omwesigisizza omulimu gwe gukola bulungi. Oba gwate ogukozesa kyakulwanyisa gy'oli. Oba okukozesa kyakwekuumisa gy'oli. Yesu Kristo kwe kusaasira. Era kyenava nsaasirwa Yesu Kristo alyoke alabise mu nze ow'olubereberye. Yajja otufiira ku musaalaba. Yajja okutusaasira kubanga tetwamanya kye tukola. Kubanga bajjajjaffe baayonoona. Twayonoona okuva buto. Manyi omwana omuto. Omwana omuto oyinza omunaaza bulungi n'omusiiga ebisigo n'omwambaza olugoye olulungi. Neyeetoola n'afuluma wabweru. N'atuula awo mu luggya n'atandika okweyiira enfuufu mu mutwe. Nze nina muwala wange naye kati akuze kati ategeera. Naye ng'ali mu mwaka ogumu. Ng'omala omunaaza bulungi, n'omusaniriza enviiri n'ozisiba bulungi nnyo, n'omwambaza bulungi nnyo dresi, n'omwambaza bulungi nnyo gatto. N'akulaga nti agenda tuula mu nfuufu yeeyire agyeyiire ku mutwe. Omulenzi n'omala omulongoosa bulungi nnyo. N'akulaga nti agenda kudda mu mazzi nate ateeke mu bucupa. Bagamba kale mwana wange omenyedde kinkunaaziza obudde buwungedde bugenda ziba. Njagala kukola birala ate. Nze mmanyi olwo ogugwo guwedde kati ogenda sigala ng'oli smart then twongerezeeko. Haleluya. Twekuume nga tuli smart Mukama ng'atwesibizza. Tuleke okweteekako ebirala. Tuleke okwekookerako ebitasaana mu maaso ga Katonda. Katonda omulungi abajagalire. Mukama Katonda omulungi Taata nkwebaza olw'enkya ya leero, olw'ekisa kyo, olw'ebigambo ebirungi by'obisizaamu, by'onkozeseza Katonda omulungi. Leka bibeere ekisumuluzo ekigenda okusumulula obulamu eri omulala. Leka bibeere ekyamagezi okubeera eri obulamu bw'omuntu omulala Katonda omulungi. Mw'omutukuvu yaba afuga, mw'omutukuvu yaba akozesebwa. Si lwa kwagala kwange naye olw'okwagala kwo. Si lwa maanyi gange naye olw'ekisa kyo Katonda omulungi omwesigwa. Ekisa kyo kibeere wamu na buli omu agenda owuliriza, na buli omu agenda ofunako. Katonda omulungi Taata nkwebaza. Weebale Yesu, weebale Katonda omwesigwa. Olunaku olwaleero luwungayo mu maaso go Katonda omulungi. Mu buweereza bwonna, abaweereza bonna mbassa mu maaso go. Kuwola amaanyi n'omumafuta kubeera wamu nabo. Weebale Yesu, weebale Katonda omulungi. Obumu, okukkiriza, omukisa ogutalina buyinike, okwagalana, eddembe. Haleluya. Ng'ana emyoyo gyonna emibi, emyoyo gy'okwekubagiza, egy'okwekomoma, egy'okukaaba amaziga, egy'okubulwa, egy'okulemesebwa Katonda omulungi omwesigwa ngigaana mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekisa kyo kibeere naffe, kigende naffe. Tukulembere mu ngendo zaffe, mu mirimu gyaffe, ne mu buweereza bwonna. Kitaffe ali mu ggulu nnyo tukuzibwa obwakabaka bwo gy'ebyagala bikolebwe mu nsi. Baye bikolebwa mu ggulu tuwemera yaffe ale ebisonyi okwonna kwaffe nga naffe ssonyi natukola obubi. Totwala mu kugemebwa naye tulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama omulungi abanjagalire.